Yes, for additive ujimbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kusaba subscribing atonyigene kale mbatumedeka abali Canada mu Toronto abali Canada mu Toronto mbatumedeko abali Saudi Arabia mu kibuga Riyadh abali Iraq mu kibuga bakita Baghdad n'abali Syria namwe mbagamba nti muri bamanyi wano mbane updates zina value mbana mawuli agabagatambula okwetole gwanga Uganda olutalo Maama Fina mukazi watu Balumbiddwa Ekiriwo kati nsonga za kola ki nsonga za kwabya bama nakwambi kutusako masawo byonna bagita fa additive UG mwasibye mutya hamwena mbebaza mbagamba nti muri bakabinyo kubanga mugifollowinga abalongo ba SB4 media nabo munangi babatwaliddemu byonna ngena kwambi kutusako jimpeleka like to subscribe nyigene kade bagita fa additive UG abali mu gwanga lya America ku University of Chicago mbatumedeko minkwano nyanga basinza mu gwanga lya America ku University of Chicago mbagamba nti muri bakabinyo kubanga mugifollowinga no kubanga mwa subscribinga ne munyigane kade mbatumedeko mwe nabagenzi kubanga musoma ku University of Chicago minkwano jange mbagamba nti muri bamanyi nyo mwalo kubanga mugifollowinga fa additive UG Maama Fina munange South na Balumbiddwa ku social media Oluvannyuma lw'abalongo ba SB4 media okuzaalibwa abasinga bagamba nti Maama Maama Fina lwaki yavaayo ng'olubuto lwa bbanga lya myezi nga 8 lwa myezi 8 okuvaayo gamba nti SB4 media ajja kuzaala abalongo abasinga bagamba nti SB4 media ne Maama Fina bagezako kubanga basikasika abantu okwagala okubba abantu ate nga already nti bagenda mu sikaani information itambula ku social media balumbi Maama Fina jeno itongwa manyikiddwa nga yekolira avudena ga Maama Fina nti munaye ne SB4 media tebakola ensobi okwagala okozesa akabadi kano okwagala okubba abantu okulaga nti Maama Fina asobola okusabira n'okulaki n'ozaala abalongo jeno itongwa amanyikiddwa nga yekolira alabudde Maama Fina n'amugamba nti takozesa akabadi kano okwagala okulaga nti no SB4 media yamuyambeko okuzaala abalongo abantu ne baddukayo ne bagenda Maama Fina bulenga ne badduka ku speed etagambika ate nga bagenda mu sikaani already nga balaba nti SB4 media agenda kuzaala abalongo yekolera avudde n'agamba nti Maama Fina at least ko singa yalagula SB4 kuzaala abalongo oluto luli kyali ku mwezi nga gumu obanga luli mu wiiki ng'emu kati siko nga mwezi nga gumu awo ofundako era agambye Maama Fina nti munnange Maama Fina bangi abadde bakola kyabadde bamukiriza munati bwanatandika bineeno abasinga bajja kukola ki bajja kudduka era alabudde SB4 media n'amugamba nti munnange SB4 wali badde weegendeza kubanga kwegamba n'erinnya ly'obadde okoze ku media ku YouTube ligenda kwonooneka kubanga abantu bajjagera Maama Fina ogenda okufuna abalongo aleme kufuna balongo ate nga mu saazi nomulaga nti nno yazadde abalongo oti Maama Fina yakoze ki Maama Fina yakuyambyeko essaawa zino amawulire agatambatambula ku social media abantu bonna emmundu bazikyusa bazizza mu Maama Fina na SB4 nga bagamba nti akabadi kano ke bakozesezza kagenda kutomeza abantu bangi nnyo nga balowooza nti munaye abalongo Maama Fina yakoze eki yayambyeko SB4 media okubazaala ng'ate si bwe kiri abantu bajja genda babajjeko sente zaabwe nga tebajja kuzaala ki nga tebajja kuzaala balongo era abasinga ku social media balabudde bana Uganda n'abagamba bannaye temugenda nga mugenda muzungu wa Maama Fina nga mulowooza nti agenda kubawa abalongo kubanga abasinga bajja kulowooza nti Maama Fina yayambyeko SB4 media okuzaala balongo naye ng'ate si bwe kiri olwedde nga bali babira badda mu sikaani nti agenda kuzaala balongo juya Maama Fina avaayo n'agamba nti SB4 media bw'anaaba tazadde balongo agenda kuva mu busawo era kyatukiri nakola tinazaala abalongo naye kati abasinga beebuuza lwaki yayogedde wasigaddeyo just week kubanga Maama Fina yagenda okuganduza SB4 media nti agenda kuzaala abalongo ndoza antera olubuto nga luli myezi nga 8 nga bula katono kuzaala yeekolera kusa n'abalala abasinga si yeekolera yekka n'abalala bangi nnyo bavuddeyo nga bagamba nti singa yalagula lukyali ku mwezi gumu ati isitiko ofundako n'essaawa zino bannayuganda bagenda kuddukirayo emisinde nga balowooza ti Maama Fina agaba abalongo asobola okuwa abalongo ekitali kituufu era abasinga balabudde bannayuganda bonna obuteeyibaala kugenda wa bulenga Maama Fina okugenda bulenga nti ogenze kufuna balongo bajja kubbira bwe oviremu awo
information tambula ku social media wetegeza mukuto gwa Twitter bimu kwa bitrendinga ku social media platforms ezulako omukuto gwa Phoenix browser omukuto gwa Opera n'okumukuto gwa UG Trending News bimu kwa bikola ki bimu kwa bitambula akadde kano ku social media pagita fa ADTV subscribe atonyikene kale video jimpere ka like bano Uganda tekati bakoze ki batabuse butabuse musajja atu SB4 atabadde akyali musanyu ate kati ssaawa zino ate wulire bikola ki ebiriwo essaawa zino abasinga bagamba nti SB4 ne Maama Fina bakoze ki just bafuuse ba alliance oba ba cooperations oba batandise okubanga bakola ki bakolerawo nti okufera abantu n'aka kabali ke bakoze ki ke bakoze nti bali basatu ne antera kwali kugambye ekiri ku social media musajja tusimanyi nti bagenda kweyagalira mukola ki mu kugamba mu kukolera abalongo be emikolo kubanga social media yakutedda amuliro emizinga gyonna bagitunuliza mu SB4 Maama Fina ne antera nakawere mukazi watu nakawere nete bamutaliza era abasinga bagamba nti banange abagendayo nga mugenda okubawa abalongo mugendeyo nga mwegendereza banakubba tokaaba bajita fa ADTV batumideko abali mu ggwanga lya Spain mu kibuga bakita Madrid abali Bayern mu kibuga bakita Berlin bagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga munfollowinga mbane updates zina value mpana mawuli agabagatambula okwetola eggwanga Uganda mwebale nnyo mwenna okubanga mwasubscribinga ne munyigane kale nsonga za Anitera akosani Maama Fina SB4 media banange kyabakola ku social media kikambwe mukazi watu yazadde abalongo ne alinga nge yabezalidde SB4 media yazadde abalongo alinga nge yabezalidde Maama Fina egaali bamuyisamu ziri enkambwe simanyi waje bigena kugwirane nga munange bitambatambulisa zino ku social media nenga balabudde bana Uganda obutagenda Maama Fina nga balowooza nti agenda kubawa abalongo kubanga already SB4 media yabadde alina abalongo nga ate bakola ki bawala badda mu sikani jukira ebise ebisinga olubuto olubanga lukuze sikani ebisobola okulaga ekituufu oluusi mpoziko ng'ejyaminze ebise ebisinga ekibizako sikani zokubanga ziraga ebintu ebitali bituufu oluusi ebise ebisinga eba ejyaminze zimanyi okujyamingamu naye ebise ebisinga tezitera kulimba era bwekulaga nti olinamu baana babiri bwekulaga nti olinamu ab'omu ebise ebisinga ekyokulaga nti olinamu omu naye ng'ate mulimu babiri ebise ebisinga abo ziba zijjambinze oba sseekyo ekyokulaga omwana omu naye ng'ate mulimu babiri zimanyi okolamu kensobi nga ekintu kyonna ebise ebisinga naye nga tezitera kulimba era nga yeekolera yavudde n'agamba nti Maama Fina agenda kukozesa akacyansi kano okukola ki okubba bannayuganda era y'omu ku abakoze ki abalabudde bannayuganda obukolakola ki obutetantala agenda kufuna abalongo kwa Maama Fina kubanga bajja kulowooza nti SB4 Maama Fina yamutaddeko omukisa gw'okukola ki gw'okuzaala abalongo jjukira abantu bangi nnyo abaagala abalongo era nze kiwa bangi ndowooza abaagenzeyo dda olwedde mpoziko munange bibitambatambulisa ku social media Maama Fina munange abasinga bagamba nti just kanakabadi ayagala kakozesa kola kikuba abantu naye nga bituufu ayagala kakozesa oba just bigambo by'abantu amanyi social media tosobola kukungira muntu kwogera kyayagala kizibu era Maama Fina ne SB4 media kusani antera ndaba amagezi ge balina kukola balina kusirika busitisi ekiyinza okubayamba kyokka kiyinza okubayamba okuwangula olutalo luno kyokka naye ekitali ekyo tebalina kubaddiza tebalina kubaako kyeboogera balina kusirika busitisi ebise ebisinga social media ng'oyagala okugiwangula olina kusirika busitisi ebise ebisinga kubanga mukazi wattu akyali nakawere kati bwanadda mu kwerega ne baana ba social media endowooza simanyi mukazi wattu oba anaawona na bulungi bwanadda mukola ki bwanadda mu kubeerijjako munange ebitambatambula kadde kano ku social media musajja mukulu yeekolera y'oyo yavudde n'alabula bannayuganda obutadduka wa Maama Fina agenda nti agenda kuba abalongo kubanga Maama Fina nti okugamba SB4 media tagenza kuzaala abalongo bamala kupira bamusikaani yes ne baagala okukozesa akacyansi kano okulaga bannayuganda nti Maama Fina asobola ki nti asobola okuwa abalongo yavudde n'agamba nti singa atisiko yamugamba nti ojja kuzaala abalongo atisiko omwaka oguwedde ogwa 2022 atisiko ofundako oba si ekyo ng'olubuto luli mu wiiki emu oba mwezi nga gumu
ofundako oba mwaka ogwedde ogwa 2022 nti SB4 Media 2023 ojja kuzaala abalongo awo ofundako naye ate yamaze kola ki yamaze kubanga ozeze emyezi kumpi almost 8 nga n'ennaku eziyitamu nga agenda kuweza myezi 9 ate Mafina nakola ki n'agamba antera nti agenda kuzaala abalongo kiba kitegeeza nti olidde badde bakoze ki badde bamaze okubanga bacekinga mu sikaani already badde bakoze ki badde bamaze okubanga bakonfaminga nti ayinamu abalongo ne baagala okukozesa chance eyo okola ki okoleramu akasimbi Maama Fina yagala okola ki Maama Fina yagala okoleramu chance eyo okola ki nti okola akasimbi era nga bannayuganda bannya babudde nga batabuka kiri ku social media essaawa ku mukutu gwa news opera ne ku Phoenix browser kikambwe kosa ne gu UG Trending News website bagita UG Trending News kikabuka stay on YouTube platform tusakalenga on following ambane updates zina value nsonga za SB4 Media oba binagwera oba binakomawa tiwali amaanyi naye nga bannayuganda bangi nnyo abalabuddwa ku nsonga eno tulinze tulabe waje binagwera naye nga babalongo antera abazadde bulungi era nga bona abaana balikiriya balamu bulungi naye nga baba tebabatalizza babatadde mu ntalo zino nga bagamba nti Maama Fina just yagala kukozesa abaana bano abalongo okwagala okufuna bakasitoma abanagenda ku ddwaliro ye ebulenga yeekolera ye bwati bwakola ki yeekolera ye bwati bwagamba gamba nti Maama Fina just agala kukozesa ka chance kano nti agaba abalongo ate ekitali kituufu abalongo Katonda yakola ki Katonda yabakuwa era yeekolera agamba nti bannayuganda munagenda ne bakola ki ne bababba nga temugenda kufuna balongo muwedde musajja mukulu yeekolera bwatyo bakoze ki bwatyo bwakakasizza ebintu binagwerawo abalongo tebanaba kuweza wiiki ebintu bitansidde okubanga bakola ki bitansidde okubanga bitabuka butabusi naye nga bibye munnange bitwendinga akadde kano ku social media katwinde tabiwaje binagwera ensonga zino zinakomakirawa zinagwirawa Maama Fina abba muri bubi bagamba nti ayagala kukozesa chance eno okuba nti nno akola ki abba abantu ku nsonga z'abalongo ba SB4 Media nti bayagala okukozesa okubba abantu nti agaba abalongo kumbe Katonda yakola ki yabagaba nti ate Katonda yabawadde SB4 Media so si Maama Fina abasinga bakisimbyeko essira abasinga bavudde nga balumba Maama Fina kosa ne SB4 ne SB4 yabaddemu mu lukwe kosa ne antera nti bonna babadde mu lukwe munange byebyo subscribe ate onyigge ne kale mubeere bulungi mpagala nnyo mweraba